tutuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi bw'otuula otudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula ensi eno tutuuke mu nsi eyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi omukaba obwenzi kola ya setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuule empisa ze twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe tuviire ensi eno tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi byonna ebyo byategese ndibifuna ntuuse nga nsumusa amayengo g'ensi eno ndiba mu ddembe byonna ebituluma tebiriba museeyo nze nga mpangudde ensi eno ndifuna omubiri gw'ekitiibwa tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi. Abantu ba Katonda nebaza Mukama atusobozesezza olunaku lwaleero kubanga ndi wamu nammwe tebibadde byangu okubanga olunaku lwaleero mpeereza kubanga ekkubo teribadde lyangu naye mu kisa kya Katonda nasobodde okubanga ntuuka era nempeereza olw'ekisa kya Katonda. Mukama abawa omukisa mwenna abaliko abalaba Mukama yeebazibwe atusobozesezza okubanga tusobola okubanga tutudde mu kiseera kino okubanga tuyiga era nga tuliza ebigambo bye. Ngenda kubanga mpaayo okusaba nga tutandika Katonda atusobozese okugenda maaso n'epulogulaamu eno. Katusabe. Katonda affe atagwa tukwebaza olw'obugabirizi bwo n'ekisa kyo bye tutaddeko okusobola okuyiga ebigambo bino n'okusobola okutusobozesa okujja okuweereza mu maaso go. Nsaba obeere wamu nange ne bonna bagenda okuwuliriza ebigambo byo so okubayamba okubateekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja oluŋŋamye ebigere byaffe ne byonna bye tugenda okukola mu buweereza buno eno obirabye omukisa otuyise mu kiro ne bonna buli kinoomu waali muteeka mikono gy'abagumiikiriza pulogulaamu n'abagirinze omukisa bagubeere wamu nabo ennaku zonna ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abantu ba Katonda Mukama yeebazibwe kubanga olwaleero nalwo nsobodde okubanga nzija okuweereza maaso gammwe. Tugenda kuba tutandika olwakadde nti kagenze naye nsaba Katonda atusobozese okubaako kye tuyiga nekinaaba kitono naye atiisiko tujja kuba tuyizeeko kye tuyize olw'ekisa kya Katonda. Tugenda butereevu ku kyokuyiga kubanga obudde bugenze naye nga tugenda okutandika n'ekigambo ky'enjawulo bajjukizaamu kitono nnyo nti Mukama ebigambo tajja kwerabira bibyali ku musajja ayitibwa Filipo ne Nasanairi
waliwo embeera yaliwo nga mukama bagamba nga Philip aziwa Nasanayiri okumutegeeza nti omulokozi eyasuubizibwa oba yogerwako yewuuyo atuuse. Waliwo embeera ey'enjawulo abantu nga mpozi ey'okuwakana Philip okusika omuguwa Nasanayiri, naye embeera Nasanayiri mbadde nsaba tugiteeke mu nkola tugirowoozeeko. Nasanayiri singa yajeemu okujja okulaba omwana omulokozi teyalisobodde kubanga afunamu ategeera Kristo nti azze. Naye abantu abasinga mu kiseera kino bakindeesa ebigambo ebyo. Nasanayiri Philip atuyigirize lesoni y'amaanyi nnyo ne Nasanayiri. Ebiseera ebisinga abantu banyooma obubaka kubanga ani abubuulira, ani abuleese, yasoma kyenkana ki, ani amumanyi. Bintu byonna babikompeyalinga nga bagala obubaka okubanga buwulirwa obanga nga omuntu ayiga ekigambo kya Katonda. Naye muganda ekinyala okutegeezaako enjiri ya Katonda agiyisa n'ebimu botasuubira. Era Katonda ne Yesu Kristo yasituka mu mbeera enyoomebwa naye yakola omulimu gw'ekitiibwa gw'ekitalo ffenna katukyamwogerako mu kiseera kino era ffenna gwe tugoberera kubanga yakola omulimu ogwewuunyisa era ogwaliko omukono gwa Katonda. So naffe mu kiseera kyaffe kino eno tuleme kutunuliranga nnyo ani ayogera abeerawo afaanana atya, naye tutunulire nnyo ekintu kimu byayogera bituufu oba bya bulimba. Bwe tunategeera ekigambo ekyo tukiteeka mu nkola obubaka bunaaba nga bubuulirwa era nga tubuulira bujja kuba bukulu nnyo okubugoberera era Mukama n'atuwa nnyo n'omukisa. So mbadde mbasaba baganda bange bawuliriza era balaba bigambo bino totunuliranga muntu n'ogamba nti ani oyo ayogera era yaani, naye tunulira ekintu kimu nti byayogera byebiriwa ebiva mu kamwa k'omuntu yoba otunulire nnyo so si mbeera zoba ndabikaaye wabula amazima gasitudde gakuleetedde. Biseera bino njagala tutandike tugende butereevu ku lutimbe. Abakuba essimu temutawaana kuba sigenda kukwata ssimu akadde katugenzeeko, naye nsaba tugende butereevu ku lutimbe tutandike ekyokuyiga kyaffe twakoma omundi oguwedde otujja ngenda okutandikira mbe nga ensonga ya kamono k'ensolo eno mbeeko wengikomya nga ngifundikira kubanga ebyokuyiga bingi nnyo maaso ebyo twetaaga okuyiga ebikulu ennyo. Katugende maaso ku lutimbe twongere okulaba ebigambo bino eno. Pozi wetwakomekereza luli twakomanga katugende maaso kale. Twalaba ekibumbe ekyo tujjukira, twalaba ejjinja yatime watali ngalo era mbalwatu bulijjo nti ejjinja lyemulaba ye Yesu Kristo ayogerwako Bayibuli olwazi olwedda nedda era nga ekiseera kye tulimu ekiseera ekisembayo ekyobugere bune 10 okubanga ekibumbe kikubibwa obanga obwakabaka bw'ensi busaanyizibwawo. Katonda waffe Yesu Kristo Mukama Katonda atekewo obwakabaka obutagenda kukomekereza obutagenda kubaako kkomo obw'emirembe n'emirembe. So obwakabaka obwo baganda bange abaagalwa bwe tulindirira era bwe tubuulira. Buli wowulira nga nkonye ku muntu ogwoyagala, nga wowulira nga mbuulidde ku muntu n'otasanyuka n'otanyumirwa, muganda wange kyenkutegeeza kyekiriwa nti mbuulira enjiri oba tujja kukoma ku katono nnyo tusobole okutandikira awo amaloboozi ago tugawulirize kubanga makulu nnyo. Ate nga yatugamba nti agenda kujjanga mu bbiki. Ate nga yatugamba nti agenda kujjanga mu bbiki. Ate nga yatugamba nti agenda kujjanga mu bbiki. Ngirayo kasonike ekisooka twamala okulabako 5:3 n'olwokuna agamba nti when they shall say peace, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, but ye brethren are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Poza abantu abasinga ekiseera kya Mukama waffe okujja kwe kigenda basanga tebategese tebeteese. Naye Mukama agambye nti ffe tuli mu kizikiza olunaku luli tusinkanizanga omubbi. Olunaku lweno tulutegeera nti obubonero bwonna obugenda mu maaso mu nsi bayogerwako tubulaba era bwe buno bwe tulabako obugenda mu maaso. So kyenvudde nkugamba muganda nga awuliriza era ebigambo bino nti ebigambo bye tulaba kaakano byawandiikibwa mu Bayibuli era mu ebiri. Katugende maaso twongere okulaba ebigambo bino eno ebiddako ku nsonga eno. Tuli ku nsonga Sandero gyenze tuyigako ebbanga lyonna katweyongereyo. Tujja kweyongerayo nga bigambo ebyo bibiri pozi bwe tweyongerayo bwe tugenda maaso muwulidde amaloboozi ago omwami otumujjukira sijja muddamu
nga tugenda maaso omwami oyo mukulu Kajja Kakembo yege bigambo nti byasandeyo tebiyo tubiveeko ebyo si bya kiseera kino eno tufokasinge ku bintu birala naye sandeyo tugiraba amawulire ago tusobola galaba agaze gafuluma mu entakera nga boogera ku sandero era nga bagirangira okubanga baagala eyite era egende maaso gegamawulire gemuyinza okulaba national Sunday should be a day for rest the national akatabaako tulaba amawulire gafuluma 2018 naye osoma statement ezo olwakadde sijja zisoma n'ebigambo biri awo bingi naye ebigambo Yesu yogera nga ategeeza ayogera ku sabbiiti bye bakozesa okulifalinga ku Sunday terina okuba olunaku olw'okuwummula so baagala organizinga by law okubanga mu society omuntu yenna atagikuuma nga kiri kyabuwaze okubanga akangavulwa gavumenti ebigambo ebyo tubyogera binganga ebitasoboka naye mujja kulaba ekigenda okubaawo mu maaso mukanye kutunulira bubone bwa bonnabbi embeera egenda maaso mu nsi mukanye kubyetegereza mujja kugamba nti ebigambo bino ddala babitugamba nege mazima bizazona agenda ezigenda mu maaso za kwenforcinga Sunday okulaba ng'eyitamu naye amuntu abasinga bagamba nti enjiri gy'obuulira mbulira ku Yesu gwe mbabulira abaganda bange abaagalwa ye yayogera ebigambo bino byekugamba nti bigoberere Yesu yatuwa sabbiiti okugikuuma yatugaana okubba n'okwenda mwengulumiza amateeka ga Katonda mbasula Kristo mu bbanga era empisa za Kristo zemba mbunyisa era zemba nsaasaanya mu nsi abantu okutegeera katweyongere tulabe ebigambo bino ebirala bwe tweyongerayo okuvaawo akatabako nja kavaako olwakadde nti katono nnyo naye tutegedde Sunday tuze tujyogerako entakera bwe tweyongerayo tulabanga mu Review and Herald's Extra tulabanga December 1898 statement eno yafuluma nga omwoyo wa Katonda alungamya agamba the Sunday movement is making its way in darkness. The leaders are considering the true issue. Aba leaders abagandi Sunday temubifaako ebyo si bya kiseera kino mubiveeko si bya kaakano Bayibuli omwoyo obunnabbi agambye nti Sunday ekola omugendo gwayo mu kizikiza oba nga yeekwese ng'ereetaddeko coronavirus n'ebirala byonna bye bayinza okutuumako ne balimba ensi naye agamba nti aba leaders abakulembeze bakosiringa this true issue okubanga bagikwekera kubanga etegerekeka oba ng'emanyibwa abantu bakweke gendo baggwako nga bali anawe amakulu mu kyo omuntu aberenga agenda kuzikirira obutawangula nsi eno kugiva mugenda mbaka ko mu ggulu embere genda maaso baganda banga bawuliriza mubakulembeze b'eddiini tugenda mugenda maaso tulabe lwaki abantu kulembeze bano boogera ebigambo katuyongere tulabe ebigambo bineno katugende maaso bwe tweyongerayo nga tuyongeddeko amuwulira amaloboozi ago mwezi mugawulira bali nesa tugongezeeyo katono gwate bana bagamba Sunday tenaba nakutandikako tenaba kugira ebyo biveeko. These people are a danger to the human race. These people are a danger to the human race. These people are a danger to the human race. Omusajja agambye nti ebyo mubiveeko abawoza Sunday tebiriiyo. Amawulire gano tuze tugalaba entakera aga Vatican News Network amawulire ago tugalaba nga bali bagasoma mu kyalo gye twava mabega ng'agamba Papa His Excellency the Pope yasizza ekiragiro ng'ayagala amakanisa gonna oba ebibiina byonna bitandika okuwummula ku lunaku olwa Sunday nti naye bano ababuulira nga bawakanya enkola za Sunday they are dangerous to human race bayogerako nti babulabe eri olwo lw'omuntu amakulu nti bwe tubuulira ebigambo bineno tuleeta obuzibu mu bantu naye nga tejjukira ekigambo kya Katonda ago ge mazima ga Katonda ge yawandiisa era gateeka mu kigambo kye so bw'obuulira ebigambo bino baga nti wa dangerous lwaki obeera dangerous kubanga olabula abantu akabi akagenda okujja ate nga agenda y'abantu yaabwe kulaba nga abantu bazikirira mu bibi byabwe baleme kukyuka kubanga sitaani ekigendwa kyalina tulaba mu Peetero nga Bayibuli erugamba nti sitaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'enoonya kiweneerya ayagala abantu kuzikirira naye so bano abasajja bakozesa okulaba nga be agenti be bagezaako bagamba nti teri kirini pipeline bagezaako okulaba omuntu abagamba ekituufu nga bagamba nti oyo ali dangerous to the society so yenkola egenda okuba era abantu bagenda okuba nga babulya message eno ebigenda okubaako byebiriwa ku bikuleso 13 Bayibuli egamba nti waliwo okuwaliriza waliwo okukolesa amaanyi ag'ensolo eyakola mu AD 538 mpaka 1798 America ng'ekozesa amaanyi gano okutirimbula abakristaayo abagatagenda kusinza Sunday
kubanga kali power Bible gyeyogerako ku bikuleso 13 yegenda okukola nga naye ekolera era eweereza eri ensolo eya ku bikuleso 13 eyalinga engo n'ebigere bya ddubu n'amakamwangako nga kempologoma ne maana eyogera Satani gyeyawo entebe yayo n'okufuga kwayo. Tulaba characteristics z'ensolo eno bye yakola okutta abantu bakatonda okumala emyezi 42 gy'emyaka 2006 nga automatically be applicable to the Catholic Church. So ebiina bino byonna bitandise okwogera nga binyole erulimi abaali boogera nga bavumirira ebikolwa ebikyamu kali nga boogera bali wamu nabyo abantu bano they are funded oba bakolera power eyo eri against Christ. Era kibola nti bali mikaga egigatta amadini mu kiseera kino okulaba nga batwala maaso enkola zaayo okuzipublishing okuzibunyisa naye nga bagamba abantu temutya tewali kigenda mu maaso wabula nga bongera kusaasaanya butwa abantu babakumire mu kizikiza kibagweko bagana nti yagenda kuwa alamu nti Sandere egenda kulangirirwa ne tulaba signs eziraga nti Sandere yengedde zetulabako mu kiseera kyaffe kineeno katugende maaso kubanga tulaba agenda zonna zibatwala mu maaso nga zeekuusa ku Sandere nga kyebagezaako okuyisaawo okugenda maaso. Katugende maaso tulabe ebigambo bino tujja kuwuliza ku mawulire katusome statement eyo katono nnyo. Abantu abulya statement eno mbagambye ku Benedicto owe16 yawandika statement eno tujja kujja ebigambo ebyo katono nnyo tuwulirize nsome ebigambo ebyo katono. Roman Catholic Church bagamba ebigambo bino makes its contribution in the effectual and moral sphere ethical agamba according to the dispositions of international law help to define that law and makes appeal to it that we live in the time uliza akagambo kano tuli mu kiseera when little groups nti obubina obutono of independent people oba abantu abeetongodde abatali wansi wa organization ezibafuga threaten the unity of the world abatabangula okwegatta kw'ensi. Mutegere ekigambo kineeno Yesu Kristo agamba timwagala nga nsi yadde biri mu nsi omuntu yena bwagayagala ensi okwala kwakitaffe tekubeera mu ye naye bagamba nti we are threatening the unity of the world because we are preaching the truth. So bagezaho kulaba nga abantu bafuuka enemy of this enemy b'amazima gano and that the only way to combat this problem uliza kigambo kino nti engeri yokka gye tulina okulwanyisaamu obuzibu buno is by establishing law okwekuteekawo etteeka then ordering all the society according to the law to this law tingeeragire etteeka lino liragira abantu bonna ba obeyinge etteeka lineeno thus promoting peace and goodwill throughout the earth. Wetu promoting eddembe emirembe n'okubeera obulungi mu nsi yonna. Ne mulabe eddembe ne papa yogedde papa Benedicto 28 April nga 18 yali Friday New York Times mwegafumira amawulire gano bwe yagogera yali agenzeko America naye lwaki ebigambo byogera mu America kubanga jjukira America y'ensolo eyava mu nsi Bible yegamba egenda kwogera ng'ogusota egenda koza amaanyi g'obwa papa ge bwakwesa mu dark ages kivudde nti ebigambo byogera mu America nga abagaba bateekewo etteeka eriba nga ligenda kukola ne ku ground yonna nga li enforcing abantu bonna okulaba nga baobeyinga enkola z'okwegatta kw'ensi ne tukimanyi nti okwegatta kw'ensi kwe kuwakanya Katonda. Bible bagedde ku peace awo ne unity naye peace eno gye boogerako egenda kubeera against God against Christ egenda kubeera wakanya Katonda openly and nga plainly nga bawakanya Katonda kubanga agenda za New World Order Sandero kimu ekyokubiri okusawo government yemu nga papa yafuga naye nga akozesa bakabaka 10 aboogerwako ensibe yakutwamu ebitundu 10 ekyo nja kujja nkiyigirizeko omundi omulala ku kisabo kyakubikuleesero 17 amayembe gali 10 agalegatana kubeerako ngule eza bwakabaka. So amayembe gane 10 ye bakabaka 10 abayatemu ensi yatemu ebitundu 10 naye bagenda bakolera omukulu obo bwa papa nga baweereza agenda zonna nga Sunday n'ebirala byonna bisijja kumenya mu kiseera kino. So kyovudola nti enkola eno bageza okulaba nga bateekayo emirembe bayisaawo ebibiina bingi bataddewo Intelligence Council World Council of Churches ebibiina bingi bisinza kumalayo zi ADRA baziyitamu okulanga balaga abantu obuyambi n'okuba nga bagabirira ebibiina ebyenjawulo okulaba nga babisikiriza okwegatta mu kintu kino okulanga bakitwala mu maaso kikulaakulana kigende kitambule nga bakyagala. Kalugende maaso tulabe ebigambo biddako ku nsonga y'okwegatta kuneeno kwe baagala ba promoting okwegatta kw'ensi okulaba nga bakolera wamu okulwanyisa obuzibu buno bwe tulimu.
katuliza amaloboozi ago. Becoming fully united, can we hope to have peace and please the Lord? Only by becoming fully united can we hope to have peace and please the Lord. Basobola okusanyusa Katonda. Tugenda maaso n'ebigambo ebyo katweyongereyo. Tibasobola okusanyusa Katonda naye njagala okulaba okwegatta kwe boogerako kwe kuliwa. Tujja kujjako wano e Uganda ewali ekinyuso ekikulu ennyo. Katumala okulaba ebigambo bino. Daniel 8:25 Bible egamba and by peace he shall destroy many. Tulwemire bagenda zikiriza bangi. Gwajjuka sura ya Daniel 8 eri eyogera ku papase ngemaze okuva ku bakabaka babuyonani egattako bakabaka bwa Rome enkafiiri. So yogera kayembe kano nayo emane ekoogerako. Naye kagenda kwa kaleeta emirembe bingi ebyo yogerako mu sura ya 8 ya Daniel sijja biddamu lwakadde. Naye kinjaga tutuukeko waneno Intelligence Council of Uganda building the Uganda we want religions for peace. Akagambo kenjagadde nnyo. Katugende maaso tulabe kimu ku kimu Regions for Peace katugende maaso ku kiddakaawo. Bagambye amadini gonna olw'emirembe. Emirembe gino gye bapromotinga mirembe ki baganda bange. Building the Uganda we want mulya kigambo kaneeno okuzimba Uganda gye baagala. Intelligence Council of Uganda Regions for Peace the role of faith communities. Bino byanzikiriza baganda bange. Ne bagala zimba Uganda bagala zimba nsi gye baagala. Bane bagala zimba ensi eno n'okwegatta awamu kwe balimu katugende maaso. Kino kiri international ne kati wano tuli ku ground level mu nsi mwe tuli. Nga tuyongera tugenda maaso bwe tuti tujja genda maaso tulabe abantu baneeno ebiddako Intelligence Council of Uganda building the Uganda they want katulabe abamaka basayininga kapapula kano 2013 akatabo kano kafuluma katandikiraawo Grand Mufti of Uganda Shekera Supreme Council Co-President of Councils Grand Mufti ye Shekera Madani Mubajje His Eminence Amuna ya signing kapapula kaneno oba abali mu kikundi kinene abasayininga President of the Seventh-day Adventist Church of Uganda Union Co-President Council of Presidents Pastor Dr. John Kakembo esidi oligo yabagambe nti yasandere mu biveeko tuna kye twalabye mulaba ndoze ibalabye abasajja modula abo bagambe sandere mu giveeko tuna kye twalabye ebyo mu biveeko katugende maaso tulabe balaba sayininga nawe njagala mbatuuseeko baganda bange kinsi kye bigambo bineeno okwegatta kwa madini ke agenda yako tulaba abalako His Grace Dr. Spring Kizito Lwanga wa Catholic Church ne Dr. John Kakembo pozi bebo bali batano ne katugende maaso kunga tulabe ebigambo ebirala byonna ebiddako maaso currently kwa ebyo bya 2013 nga Dr. Batista Yohana Batista Kakembo nga yafuga jeno gundi Uganda Union wetugenda kaawo tulaba papa yagamba the time has come to obtain peace in the plan on the plan this planet. Research to sokufuna emirembe ku nsi kuno. The United Nations Charter has to be supplemented by a charter of spiritual laws. Spiritual laws, these are spiritual laws of Sunday enforcement. National Sunday law. Teriteeka ddala boogerako wano. This is to shaping abantu abakatweyungako mu kiseera kino bayinza okugamba babiki bano bebaliko beboogera naye abazze nga tufollowinga message eno tuze tulabanga bagezezaawo okulanga teekawo Sunday law. Tuze tulaba agenda zonna zebaze bateekawo twajja tulaba persecution yaliwo mu dark ages batinimbula abantu ba Katonda olwa sabbiiti kyobala nti tugikubuulira nnyo this is the third angel's message gye tulina okubuulira okupromotinga mu nsi abantu okuwa Katonda ekitiibwa sabbiiti lunaku lwa Katonda lwa muwendo era yalurecognising authority ya Katonda nti yatonda era tuteeka mu nsi era muwa yerulaga obuyinza bwe nti ye yatonda ye muli siru ya Katonda Katonda erinnya lye omukama erinnya lye omulimu gwe ye Katonda yatonda amatwale ge eggulu n'ensi eyo esiru ya buli mukulembeze ali wansi w'enjuba wano so ne Katonda gwe tusinza alina siru eri mu tteeka lyakuna era sabbiiti kasi ogijjawo authority ya mukama bwomaze ogijjawo mu nsi watokya tali recognized yoba stand ya lwanyisize nnyo kati Sunday law is coming is shaping nenga bagishapinga ibalaye ba Kristo nenga kati mu kisacho bakozesa n'abadde ba promotinga Sabbath kati nabo balwana lumu wamu nabo okulwanyisa amazima ga Katonda katugende maaso olabo katuyongereyo tulabe bigambo bino bwatusoma mu Daniel sura 8 Daniel sura 8 enyiri ya 25 agamba and through his policy also he shall cause craft and in his hand and he shall magnify himself in his heart and by peace shall destroy many. Ntolwemire bagenda zikiriza bangi peace eno gye promotinga egenda kuzikiriza bangi naye Bible egenda maaso negamba he shall also stand up against the prince of princes agenda kuyimira okulwanyisa omulangira w'abalangira Yesu Kristo but he shall be broken without hand agenda kumenyebwa lutali ngalo lwaki tulwana n'olutalo nga tuli confident kubanga tulina oduwangula
gwe tusinze gwe tuweereza w'amaanyi okusinga byonna. So pawa eno obuyinza buno obukola omulimu guno eno oba obulwanyisa Katonda bugenda tukitegeka ekiseera bukome era bwakaseera buseera tebukweyinuza tebukwemazaamu. Mmanyi ne bano abakola bino bandaba era balaba katambi kano n'ebyokuyiga bineno naye mbaganda bange abalaba ebigambo bino mbabuulira okuwakanya Katonda kyakaseera buseera tekigenda kuwangaala mu myaka mingi naye Katonda okuba nga tumuweereza n'okukola byayagala kyekyemirembe n'emirembe kitagenda kubaako kkomo yadde okuvaawo. So okubeera ku luyo olulisekyuwa olwoyo yakwagala n'ava mu ggulu lye n'ajja ku nsi okufa ku lulwo n'akuwaayo obulamu bwe ku lulwo, muganda wange wandibadde omuweereza n'okwagala. Bano bantu buntu bafa bavunda balinga ggwe ne Sitaani yennyini akulembera abantu okukola ebiwakanya Katonda naye ekimutegekeddwa yegeena muliro tagenda kubeerawo. Kivaanika ndatambatambula ng'empologoma y'oluguma ng'enoonya gw'eneerya ali redde okuzikiriza buli kimu okukyankalanya buli nzikiriza okulaba ng'ayisaawo agendas ze. So temulowooza nti waliwo ali beyond okugwa. No, taliyo. Buli muntu ali subject to the power of the devil. Singa teyekwata ku Kristo kunywera Sitaani asobola okuwangula omuntu ssaawa yonna. So katugende maaso twongere tulaba ebigambo bino. Mwetweyongerayo tumaze okulaba bajja kugabaga mirembe tewali kabya tujja kuyitawo kubanga twabisomyeko dda akadde tewali. Interior Council of Uganda yeeyo tujja genda ebintu byonja kuba mbyogera nga ebitambula. Religions for Peace tuze tugiraba eno 2019 currently recently ebiriwo ebigenda maaso kati ku Interior Council katugende maaso ebintu ebyo Religions for Peace nga tumaze okulaba 2013 ya agenda yaabwe emirembe. Interior Council of Uganda Regions for Peace twabigambye baganda bange tweyongere tugende maaso amadini olw'emirembe katweyongereyo. Emirembe gino gye boogerako si gye mirembe Kristo gyatuwa gye mirembe ensi gyega. Mulaba ndowooza omukulu oyo tulaba Catholic Church ne Muslim Interior Council of Uganda okwegatta kw'amadiini kwe kuliko oyo mwami agikulembera omwami Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ye chairman waayo naye katugende maaso tulabe ebirala yagiddukanya esole y'omu kwabo akakiika kagitwala. Ninjaga ne balaga okwegatta kw'amadiini si issue yange eri wano oyo Gano Diop si waayo no mu Uganda ne Gano Diop njagala balaga omwami oli nga sinkana papa nono naye nga sinkana papa oli musiraamu mulaba ndowooza oli wa SDA ndi ku international level tulaba ndowooza enkolagano unity tulaba Ban Ki-moon ne Peter Wilson Ban Ki-moon ne papa tulaba ndowooza mulaba unity eyo eriwo mulaba ndowooza UN SDA leaders ne United Nations okwegatta okwo tulaba bali ku side ye nga bakwatagana abakulembeze b'ekibiina ekyanga kiwanyisa amaza kutuyimireko katono nnyo. Tulaba tunulira ekifaananyi ekyo baliidazi b'ebibiina ebyenjawulo baba kwe bali mu balaba baliidazi bano eno kyewuunyisa buli bagezaako kuŋŋaana oli SDA mulaba SDA lwaki muli organizinga kubanga SDA ebadde eyimiridde eva ngeri against obulimba n'okuwakanya amazima ga Katonda nga bawakanya enjigiriza zonna ez'obulimba era nga bali open nnyo mu kuzirwanyisa nga bakozesa ekigambo kya Katonda. Naye kyannaku nnyo okulaba nga SDA leader asobola okuyimirira ne evangelical leaders abalala Sunday keepers abaganya amazima ga Katonda ne bayimirira bonna ne batuula ku mmeeza emu ne bateeseza ensi nebeetya ebiseera bye eby'emmaaso okuseekawo mirembe nga bayisa amateeka agabagatta awamu teaching in common so much in common ebibafaanaganya nga bagala kujjawo njawukana bakulembeze ebibafaanaganya. New order ne enteekateeka yaayo ye kubanga bagaana enjiri yonna neebulirwa nga enenya ekibi buulira birungi byo byokka by'olina. Mulaba ndowooza Interior Council yeeyo mission yaabwe bingi bye baayogera katugende maaso naye ekyenjagadde okwodingamu ku common good working for common good Interior Council mission common good nkulu nnyo era bagipromotinga nnyo ebigasiza awamu abantu kali gwe nawe mu advent obanga nawe okuŋŋaanye kubanga promoting ebigasiza awamu abantu kyannaku nnyo. Common good mulimu n'okutongoza ebisiyaga abantu kwa n'eddembe lyabwe ebyo bigenda maaso okulaba nga kugamba ensi etandika okukola enkola zaayo nga bweyagala. Tugende maaso tulabe ebintu ebyo awo nja kuyitawo kubanga akadde katambula naye mulaba ndowooza
okwegatta okugenda maaso agenda zino zigenda maaso njaga balaga ebifaananyi ebyabatula kakiiko ako abamu bamanyi oduyita olugambo nti tuwaagiriza naye ebyo mujja kugenda kumukusaakinga ku Intelligence Council of Uganda mulabe ebigambye munyongo bisaakinga nammwe Uganda we want Uganda y'emirembe kirungi okuba n'emirembe mu nsi naye ate emirembe gino gye bakushapinga sijja kuwa mukama kitiibwa nedda senga gyali gyakutigulumiza mukama senga sabiti ya Katonda gye bapromotinga nonti Sunday senga bagezaawo okulaba nga amateeka ga mukama bagabuulira wonna naye olaba sibe bali ku byabwe agenda zaabwe ze batambulirako ze bagoberera amayingidde amasomero ebina bingi byonna ebitongole bingi bye balimu bye bamaamidde naye nga agenda zaabwe byonna kulaba nga bayisaawo enkola ezaayo for the common good we stand olw'obulungi obutugatta awamu buli omu bumusanyusa tuyimirira ku ekyo naye kyannaku nnyo ebirungi byo bisenga gavumenti ebadde ekitambuza kirungi nnyo kuba gavumenti yeetaaga abantu baayo kubanga baba n'emirembe nga Uganda divine and peaceful Uganda naye ate kyannaku nnyo nti bino bya bannaddiini abannaddiini bano kasaba kyegattamu nti mirembe gye twagala baagala okulaba nga bayisaawo enkola eziwakanya Katonda ebbanga lyonna olaba ebibiina nga byegatta n'ensi okulaba nga bapromotinga empeera ennungi mu bantu oba emirembe waliwo akabuuza katulabe ku badelegate baabo abatwala Intelligence Council of Uganda bonna Intelligence Council of Uganda yebo abagidukanya abagikulembera era abagitwala maaso ebibiina biri bitano zikiza ziri ttaano yagenda ku kakiiko ako waggulu ng'osoma bagaze ya 5 major groups enkulu ennyo ba leaders abo abatwala ekibiina ekyo maaso katugende maaso bano baserwadda n'oli munnaaba balokole bano just ba associate members ne bali eri abatano bemulaba be bakulu ennyo asooka yoyo Intelligence Council omwami Shaban Ramadan Mubajje ye chairman w'akakiiko ako katugende maaso nawe njaga batuusaako awo nambanyonyoddeko dda oversight leadership akakiiko akakulembera katuyimireko awo katono nnyo akakiiko ak'okuntikko tuddeko katono nnyo walimega akakiiko ak'okuntikko kenjagala tulabe ako waliwo ebigambo byenjagala tusomeko awo Intelligence Council of Uganda presidents abakulembeze katulebe njagala tusomeko the Council of Presidents is the supreme governance body of the Intelligence Council of Uganda. Akakiiko kano ye kakuntikko akatwala Intelligence Council of Uganda consisting of supreme faith leaders from the major regions in Uganda. Kalimu ebibiina abakulembe enzikirize enkulu ennyo ezikayinga ez'amaanyi mu bitundu bya Uganda ebijjalo abaddukanya enzikirize eyo naye bagaya akali supreme ak'okuntikko tugende maaso tulabe bane bali ku supreme abokuntikko tumaze okulaba Sheikh Mubajjo ye chairman tumulabye oyo Gwandi Mufti wa Uganda tulaba His Grace Stanley Ntagali Archbishop wa Uganda kuva 2013 yaliko na member kakiiko ako emukuba okuntikko paka 2017 waneeno amalwe gano gafulumira katugende maaso kubanga gano tebana gafulumira gali current naye kati yekiri akatugende maaso 2017 nga wetuli ayo His Grace Dr. Spirit Kizito Lwanga wa Catholic Church member wakakiiko ako bamuku batano wa president oyo wa kusatu kwetugenda maaso tulaba owokunayani owokuna ku kakiiko ako ye katumulaba addako oyo ava kuva 2015 kali 2010 omwami oyo His Eminence Metropolitan John Lwanga wa Orthodox Archbishop of Orthodox Church yoyo wokuna kakiiko ako bali batano member of Council of Presidents yomuku wa president basupreme abakuntikko abakatwala owokutaano yani owokutaano Pastor Daniel Mate owe CDA katuddeyo katono nnyo Pastor Daniel Mate yoyo yomukuba leaders abakuntikko kakiiko ako ebigambo bino mbibalaze abantu basinga bagamba naye tewali ogedde ku gundi walize noyogera ebintu bino betaaga abantu bayita mpola mpola kamuleke ebigambo bino baganda bangi open sin will rebuke it openly ekibi ekyerwatu kinenya lwatu twenza kudde omusajja ategera obubaka buno obw'amazima nataliko okwegatta n'abalabe ba Kristo batwale maaso agenda z'obukafiiri kinakwaza era kiswaza omuntu ategeera amazima ga Katonda n'ogamba nti wegasse n'abantu bogamba nti bakyamu bava ku mulamwa mutwale maaso enteekateeka z'ensi kyannaku ate nga tumanyi agenda zino yazitandika mulala ebigendererwa ebirala bonna bakolera ono so baganda bange abawagalwa okugamba nti okwegatta kw'amaddiini eyo nkola ya Bayibuli egamba temugattana batakkiriza kuba temwenkanankana ekikiriza n'osanga temuyinza kutabagana Kristo ebbali ate bayinza kutabagana
Bible kyabidaga kale mveko kati wawo moya ule bayogera mukama tekuma ku kintu kyone kitali kirongofu nange nabasembeza mukama nakusembeza atya nga wegase n'abogana nti sibakkiriza tebakkiriza Kristo awo katogo. That is confusion. Intelligence Council, World Council of Churches, National Council of Churches ya America nebira bino ebibine mu Uganda mu nsi yonna ebigatta amadini agenda ya setani. Buli atula kakiiko ako muweereza taweereza Katonda kubanga Katonda teyegatta na bifaananyi. Faith ya Katonda y'abantu ba Katonda enokuba ngeri stand eyimiridde ena ne separating wall eyawula amazima n'obulimba, light from darkness. Ngaliwe ekyawulo ekiraga nti bano bantu baweereza Mukama tebaweereza Mukama naye kasoola banga lene tayiso okubula waliwo okussa wansi standard ekigero omutindo gw'amazima. So nga sitaani kati agulumidde asituse akola agenda ze nga bw'ayagala okuyita mu bantu abakola ki abakola message ne badde entuteko ebirowoozo naye onangambye nti ndaba Magi Rugazi abalasi batumidde bani leero embeera engeje ntawanyiziddwa mu kkubo obudde obutumira bumbuze naye katugende maaso katuyongere mpozi yoyo Dr. Daniel Mate Bishop Rwera wa General Overseer of the National Alliance of Pentecostal and Evangelical Churches of Uganda ni President Council of Presidents kakiika okwali co-president si omu kubali abanene ab'amaanyi ne kati ono y'omu kwabo katugende maaso bali abatantu mazo bamalako abakulu ennyo bali supreme bano kwebali katwengere waliwo ne Serwadda yoyo Archbishop Apostle Dr. Serwadda mulaba ageza okugatta born again faiths azigattewa mu kibondo kimwe abenga yazikulembera yago bali organizing akakiika ko yakikira abalokole bagulana nnyo ne buzingo yo bamita associate member Council of Presidents associate member oyo eri watuuka eri abawansi wabali naye nga naye omu kwabo kakiika kabatwala maaso enkola ezo. Waliwo akakiiko aka Intelligence Council of Uganda era akakiiko akalala ate akaba directors akakiiko akalala akaba directors njerero njagadde mbalaga bigambo bino mbitegeere. Magistrate Charles Kasibante Vika General kuva 2011 kwali paka kaka ne bali balize emyaka gya mugira bala kwanga bakadde okasoma emyaka sikikulu katugende maaso board of directors Sheikh Muhammad Ali Waswa Uganda Muslim Supreme Council kwali kubamu ku directors. Reverend Father Anastasius Isabirye niyo mukuba wa Orthodox Din niyo yo mukwabo kwali katugende maaso bigambi mbalaba ndoza mulaba ndoze Mr. Visco Kula. Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Bishop Mitiana Church of Uganda Diocese naye kwali member. Tulabani wano treasurer Mr. Franka Kigundu treasurer wa Seventh Adventist Church yomu kuba directors naye member kuva 2011 Mr. Franka Kigundu. Tulaba Mr. Ramadan Magulu wano wansi wano Dr. Israel Kafero wali executive secretary wa Seventh Adventist Church mu Uganda naye kwali kuba president kuba directors bakakiiko ako Dr. Israel Kafero naye kwali wa SDA. Twabandoze kino abantu bashapinga batunda amazima gakano bali amudda amazima olukwe wano mukubuza abuza mukubika ekyambalo mukolera mu kizikiza nyoba muyobole mbiyagamye nti Sunday genda maso into darkness but leaders are considering the true issue baji considering but truth must be spoken. You shall know the truth and the truth shall make you free. Obere wa dembe katugende maso Mukama gamba nti abantu bajjazikya n'ebya abantu bano bibatame. Reverend Canon Amos pozi baba bona tumazo bala olwakadde sijja bamalayo ne katugende maaso banja bali ku board eyo Pakistan Dr. John Bika Kembo ne kwali otukoma kawo katono nnyo wali emabega katono mbasomere ekiwandiiko ekyo katono kakemane tumalabe wali kwali mpozi katono nnyo nga tukyalikaawo ku Dr. Kakembo katugende maaso awo lwaki njagadde n'ekigire akakiiko kaneeno katugende maaso akakiiko kaneeno tujja kwengerayo maaso akakiiko kaneeno kembagambyeko akaba directors kaina ba elders abo
katukomekaawo. Interim chair of the tujja koma kawo kale. Interim chair ye Dr. John Kakembo yoba elders bakachiko balina abakadde akachiko k'abakadde mu Intelligence Council. So yomu ku elders abakadde bandoze ekintu kino bakishepinze kyabwe batunda damazima bagalyamu olukwe. Intelligence Council vision, a divinely peaceful, united, prosperous Uganda, where all people enjoy full health and freedom for common good. Okubanga ebigasiza awamu bibaliko, so si mulimu gwa Katonda ndi gwa promoting no. Ebigasiza awamu ne mutunulira akabonero ako njabba tusako maaso awo kukiddako nasse kulagako kubika kafaana ku Intelligence Council bwe bakakola ogenda ku page yo ng'osoma kalibwe kati exactly ngabo kalaba katugende maaso awaddawo katono nnyo tulabewo akiddakaawo bwe tuyongere maaso awo mulaba ndowooza simba eyo tukuyimireko katono nnyo simba eyo eya pyramid or sing eye of Illuminati mugiraba ndowooza bw'otunulira all sing eye eyo vision eyo abangambe group eno te promoting Katonda te promoting amazima ga Katonda terwanirira mazima buli atudde kakiika kutali oyo all about the truth nti walwanya amazima ga Katonda okulanga Kristo agulumizibwa no they are all about the work of the devil. Intelligence Council te promoting nkola za Katonda never. So that is the all thing of Lucifer. That's why it is promoted, it is used. Katugene maaso nekya naku nyonga ne SDA bali okubayimiridde balidazi gye bali bagenda ne bamane badda ne babafuula abataliyo nenga ate batuula okwo ba promoting enkola zigenda tujja kweyongerayo kuba amazima ga Katonda tujja kweyongerayo aho tujja kuyitawo olwakadde naye kuba amazima ga Katonda tujja mirakawo katono nnyo agamba nti the calamities by land and sea obutabanko ku nyanja ne ku lukalu the unsettled state of society enset etabangu seteredde the alarms of war entalo the potentials nyingi they forecast approaching events biraga obutyabaga oba ebisembedde of the greatest magnitude ebisinga ko obungi bwe mulaba amazzi agali mu Uganda enkuba etonya ne yimbulula abantu obutyabaga obugenda maso Victoria ejjula Bible egambye omwe obunabbi agambye just biraga ekyo kijja maso ekikambwe the agencies of evil are combining their forces and consolidating nti ebitongole byebubi ebibi bigattamanyi gaabyo okulaba nga bitabagana bikolera wamu they are strengthening for the last great crisis byenyweza olwakati abagana akabi akasembedde akamanyi great changes are soon to take place in our world ebinchukachuka nyinyi ezigenda ezinatera okubawo mu nsi yaffe and the final movements will be rapid ones no n'emigendo gine oba movements zine zigenda maaso zetulaba zigenda kubanga ziri rapid za speed zigenda kuba zikola mangu kubanga tewakyali kadde 1909 statement ino yawandiikibwa last day events page 12 yagala 11 solinzo gena n'osoma ebigambo ebyo bikulu nnyo wonaonawe ebiri ebintu bingi okwanagezezzaako kujjayo portion eyo n'ebira bingi osodde kusoma olwakadde naye tutegeere nti agencies of evil are combining their forces so tulaba ebibiina ebyokwegatta tulaba abakulembeze abadde tugamba nti bannaye sandero yeze bagamba nothing is in pipeline baabo sandero tebiriyo bimubiveeko biibyo mubiraba baganda bange katweyongereyo naye setaani akola kawefu okulabanga abantu bava ku mazima ga Katonda ngalwanyisa takomye ku nga yakozesa Isirayiri bakabona ne boonona enkola ya Katonda ne basamiza abakristaayo bwakozesa ne baleaders mu kiseera kino okulaba nga bakulembera abantu batwala mu kubula nga bakulembera okulaba nga basamira ebitaliimu babatwala mu busamize nga tebamanyi basajja bato bakazi bato naye mukama baleaders bano naawe akunenyerwa abakulembeze bano eno abakukulembera abakola enkola za setaani mu kyambalo ky'obukristaayo naye nga bawereza mulabe setaani batwala agenda ze maaso katugende maaso katuyongere baganda bange tulaba sandero gye bagamba nti teriiyo katuddeko akiddako katusome ekiddako nga tubisembezeyo katono nnyo ku lutimbe some statement eyo sandero egamba bweti Catholic Record of London Ontario September nga 1923 egamba Sunday is our mark of authority. Sunday kamino kafa ko buyinza waffe. The church is above the Bible. Kanisa eri waggulu wa Bible
and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. N'okukyusa kwaffe Sabbiiti okugiza ku Sunday yekikakasa amazima ago ndi ekkanisa y'Eklezia eri above the Bible. Sunday is the mark of authority, Catholic Record of London, Ontario. Bible eri wansi waabwe naye kali gw'ogamba nti gwe agobera Bible ate naawe otambudde ogenze mukwataganye nabo mutwalama mutweseze ensi ebigenda okubawo eby'emaaso muli ku agenda ezigabagatta awamu nga bagambye bo bali above the Bible nga gw'ogobera Bible oli ku wrong track. Of course, the Catholic Church claims that the change Saturday to Sabbath to Sunday was her act chali chikola kyayo, and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. Ndiye ekikola kye ky'okukyusa Sabbiiti bagisa ku neteekawo Sunday yekiraga obuyinza bwayo, it's the mark akabonero kaabwe. That's why Bible egamba mu kitabo kya Kuleso 13 ndi Sunday ndi mark of the beast akabonero k'ensolo. It is none other than this Sunday kubanga tulaba nabo bagipromotinga bajogerera bewana nayo nti bakyusa senimesi nyingi twasoma nga bagamba nti bakyusa Sabbiiti bingi nnyo betwasoma baganda bantu tulinganga abejjukanya obwejjukanya abaliwo emabega. Era mbadde nsaba mukope nnyo YouTube channel eyo gye postinze okwo, mbadde nsaba gibaddizeeko mukope nnyo YouTube channel eyo Assured of SWOP UG with POGM USA. Mugende mu subscribing kuliko videos endala nyingi nnyo kwe twateekako ezogera ku Sunday news Sunday zituze tuyiga mu kifo kino abazi missing abatasobola kuziyiga. So lero kwata masimu na kudinda ku messages zonna mu sinzi ne ku Tuesday nja kuzisoma nga setolinze kubanga wale ebintawanyizaamu mu kujja wano. So katugende nakyo kuyiga maaso olwakadde okubanga tuwedde ku WhatsApp enamba ezo kweziri, tulabanga ku email kweziri enamba ezo, Facebook biyo mubiraba ku lutimbe kwebiri musogenda ne mu tuyongera okuwayamu n'okusinkana tujawulira amaloboozi ago. Charitable works to end COVID-19. The initiative came from the Higher Committee of Human Fraternity, who proposes that everyone, regardless of religion, participate. Is that everyone, regardless of religion, participate. Is that everyone, regardless of religion, participate. Coronavirus, regardless of any of your religion, tebafa ku ddiini yo naye olina okusabira coronavirus. Ezo tuleze kulaba okusaba okwenjawulo katuliza amaloboozi ago. La proposta dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. The UN Secretary General Antonio Guterres also tweeted his support for the moment of reflection, hope, and faith. This day is part of the committee's task to share the message of the document on human fraternity for world peace and living together. The Pope signed it in Abu Dhabi in February 2019 with the Grand Imam of Al-Azhar. Now, more than a year after the signing of the document, the members invite all religious leaders and people to ask God to bless and safeguard the world so it will be better than before the pandemic. Mulaba ebigambo ebyo baganda bange agenda okulaba nga basabira eggwanga era nga bapromotinga okusaba okwawamu okulaba nga basabira ensi nejjukira Mukama ekikolwa kino Mukama tayinza kisanyukira buli omu akkiriza bibye abamu tebakkiriza na Katonda abasamize bonna bali omu okulaba nga buli omu beekobaana wamu basabe okukowula Katonda olw'okulaba nga addiramu eggwanga oba ensi okulaba nga ayisaasira Mukama ekimunyiza bujeemu ekintu kitono nnyo okukola bikola bya Katonda kyayagala naye so si kumupuliidinga Mukama munnange coronavirus atuli bubi abantu bali Katonda kati kubanga ekirwadde kibagoya naye kinamala okugenda ng'amuvaako badda ku byabwe tokyusiza mpisa zo tokyusiza bikolwa bibi noyagala Katonda akukolera ebirungi tanyo gamba abantu bakubira amasimu mulize ebigambo bino abansabira nti musumba mbadde nja kunsabirako emirimu gyange ebikiwe bityo binnyo bibasaba byeboogera naye bagamba oliko abaganda bange ebigambo bineeno abantu abasaba nga mwagala basabira endwadde n'ebira ebiringa ebyo si kibi okubasabira yanje basabira nkyagala nnyo naye ku by'emirimu nga nti nsabirako emirimu gyange egizobonkanya ebiki byonna baganda bange Mukama Katonda amanye emirimu gyaffe era agitegeera
mutegere ekigambo kino Katonda gwe tusinza ayagala buwulize bagamanya ekigambo kino entakera nti omwana wakanga akola byoyagala omuwe birungi omwana wakanga takola byoyagala tomuwa birungi baganda bange bwe bayagala Katonda kukolera byoyagala beera muwulize obey his commandments bw'ogaana ogonda ebyegero bya Katonda muganda nga awuliriza tusuubira Katonda birungi kyobala mu kitabo kyangera 28 olw'omwenda Bayibuli ganti akisobola okutuuka okutawulira amateeka n'okusaba kwe kwa muzizo your prayer will be abomination muzizo muganda nga kuba esimu sigenda gipiikinga mbadde nsaba oleme kutawaana akadde sirina naye ekyenjaga bategeezaako ebigambo bineeno nti ebyomuzizo ebigenda mu maaso mu nsi binyiiza Mukama naye abantu basanyuka okubikola Sitaani ayingiridde famire ne Sabbiti ebintu bibiri institution bbiri azirwanyisizza ebisiyaga bingi mu ggwanga muno mwebiri ne mu nsi yonna Sitaani alwanyisa marriage ne Sabbaasi yennyini Sunday kale promoted n'ennaku endala zonna nga Sabbiti erekeddwawo institution ziri bbiri ezaaliwo ng'ensi etondebwa Mukama yasooka naawe omuntu w'obufumbo ku lunaku olw'omukaaga ate Mukama naawe omuntu ekyumulo Sabbiti institution ziri ezi nkulu ng'ensi eno bweri naye abantu babivaako ebyo batayagala kumanya naye Mukama abyagala era abissaako essira obufumbo obulungi buweesa Mukama ekitiibwa Sabbiti tugigulumirwe tugikuma tuwulidde eddoboozi ya Katonda ne tukola byayagala ku lunaku olwo olutukuvu nga ekigambo kyo kiri tugulumiza Katonda so si bantu tetugulumiza lunaku tugulumiza Kristo eyatonda eggulu n'ensi so oyo gwe tugulumiza ayagala buwulize tayagala katembo na mivuyo gye twegattamu okwegatta n'abalabe ba Kristo okulanga twala masi agenda z'omubi wabula okukuza obwakabaka bwa Kristo kubanga ekiseera kiweddeyo obwakabaka obwo weetaaga bwogiri n'okubeera musosi buno obwakabaka obw'ensi eno obulwanyisa Katonda bw'onoobeera omwesigwa bwe naabeera omwesigwa tujja kuwangula ensi eno ey'ekibi tujja kuwangula obwakabaka obw'omuggulu tujja kububeeramu mu kitiibwa singa tunaabeera abeesigwa naye tunaabeera abajeemu tujja kusasulwa n'ekitala n'okuzikirira kalugende mu maaso njagala kuteekateeka mbe nga nfundika ebigambo bino olwakadde olwomalipo tujja kugenda maaso ebyo si bikulu nnyo ne tawulira amaloboozi gaabyo tuyitewo olwakadde mpozi ebigambo kambizemu kimu ku kimu agamba so believers of all religions will spiritually unite on May 14th in the day of prayer and fasting bagenda kwegatta mu kusaba muganda ge Ruyima nkulaba Mukama naawe akuwa omukisa webale nnyo webalire ddala n'abalala bangi nnyo muganda nge niyonshima nkwebaza nnyo webale nakuwagira mulimu guno Mukama akuwa omukisa brother Cyrus brother Solomon Mukama bawo omukisa mbagala nnyo n'aboluganda mwena sibe sikonyeeko Mukama bawo omukisa mukyala nawe nkutumiddeko nnyo mwe muli mulaba n'abakwidde amasimu bambi sibamanyi mannya mundaze okwagala banawe lunaku olwaleero programu mujagala kindaze nti mubeerako buli kiseera nga mulindiridde amasimu genfunye era mbadde numweziddwa omutwe olunaku lwaleero okubanga embeera ebadde eziringetanye naye abakubye amasimu nga mwebaze nga musaba omulimu guno gugende mu maaso nga mwagala okulaba nga gugenda mu maaso bambi mbebaza nnyo abayayaana olw'obubaka buno Mukama alinayo akasaba atavunamiranga bbaali abajja n'okuyaayana nti nze kuba n'abatizibwa kwendi era nindiridde amannya gammwe n'okusalawo kwammwe baganda bange kuba sofa kye tumaze otegeerako omuntu aba amaze okulaba gy'alaga w'omuganda wange bamuyita erinnya lye ndyerabidde nenja kulijjukira yaŋŋamba ayagala kubatizibwa n'abalala Mukama bawa omukisa naye tujja kubiddamu ebyo oluvannyuma brother Moses okuva e Kasubi naye nkulamusiza nnyo ne brother Luyima Simon muganda wange Bosa George Bosa nkutumiddeko nnyo Mukama akuwa omukisa nkuliddeko nawe essimu nga tuli mu kkubo nga nzija Mukama akuwa omukisa nesobodde okujjukira mukyala Isaya n'abalala bonna bangi bane gwe mbasikutumidde tonyigira mannya mangi ate obudde mbana butono naye njagala kuba nga nfundika ebigambo bino bwe nti nsaba tugende mu maaso awo mu bigambo bisemberedde okuggwayo tube nga tufundika ebigambo bino olw'ekisa kya Katonda mpozi land and works of charity ebikolwa ebyekisa tugende mu maaso tweyongereyo okwegatta kw'amadiini kuno akusabira bumu nakubeera nga ebirwadde biggwawo to implore God to help humanity
overcome the coronavirus pandemic okusaba katonda okumwegayirira ayambe olulwa abantu okulwanyisa coronavirus pandemic nejjukira batonda mutonde kirwadde bakiteekawo olw'okugamba nti baagala okuteekawo olunaku lw'okusinza olumu olunaku olw'okuwummula okulaba ng'ensi erefreshinga kuba baga nti coronavirus avudde kubanga society tewali kuwummula nti obulwadde ebiwuka ebiri bebakedda bigolokose kaakati ebistembizi bafulumya so leraga wanudde okupozinga mu mirimu gyaffe mu wiiki mukama yatuwadde sabbiiti olunaku olw'omusanvu bateekawo sande egenda kuba national sunday law ekintu baganda bange abawuliriza setaani akipulaniza emyaka mingi era kirina okuyitamu yagalagaana abawakana buli omu yamanyi naye nga ge mazima omusajja yitibwa Antonio Guterres naye we yagamba nti ajoinize his holiness Pope Francis and the grand mufti imam of Al Azhar Sheikh Ahmed Al Tayyab in their support for the prayer of humanity this 14th May omwezi guno ogujja 14th May okusaba okwawamu a moment for reflection hope and faith katugende maaso coronavirus tuze tumuyigako etumize tubiyize katweyongereyo maaso abaze mpozi twabana Uganda Entebbe waliyo okusaba okwaliyo mujjuko kugata kwe madini intelligence cancer akachika gata madini ebina mu Uganda basaba era mwalaba agenda byagenda maso mu kikulu naku olwo bawayo okusaba nga basabira eggwanga okubanga liggwamu emitawaana coronavirus okumusabira basaba tanaba kuyingira n'amala okusaba coronavirus naye sogga eggwanga so ebyo byonna yadde babikola ne balina kibagezaako kushapinga kigenda okutuuka okulaba nga bakiteekawo nga tebakyali yadde okuwakana so bakisiza mu ngeri ya kusinza naye bo abakulembeze n'abensi tebanenya kubanga bo bandiza buli omu nga abakulembeze eggwanga omusajja John Kakembo gwembagambye yagamba nothing tetubaako kye tugira ebyo teolina kye twalabye ebya sandero tulina kye twalabye y'omu kubaaliyo ku lunaku olwo nga basaba era n'agamba nti COVID-19 tumusabe bingi byo bayogera sijja kubiddamu lwakadde namalowooza ko tutusodde gafuna kuba nkadde kampeddeko naye njagala nfundikira ebigambo bineeno mbeera okulaba nga mbategeeza nti agenda za intelligence council baganda bange ezishapingiddwa oba ezigenda maaso zibagezaako kupulaninga okutwala maaso nja kubanga ku lutimbe enkoma waneeno kubanga akadde kaweddewo ate njagala kubanga tetuyiga nnyo sabbiiti ejja oba ku Tuesday tujja kwongerayo katono nnyo tuuse naye nga olwaleero nja kuba nfundikira ebigambo bino naye mbadde nsaba mwenna abaddeko nga mulaba obaka buneeno tebuligezaawo ku attackinga bibiina byammwe nkiddamu we are not all about attacking your denominations or your groups we are all about telling the truth mu mazima gano nga ngabuulira temulimu baana na byana ekibi kisigala kibi n'amazima gasigala mazima obulimba bulina okulabika n'amazima galina okulabika katonda alina ebibiina bibiri wansi w'enjuba ekibiina ekyamazima n'ekyobulimba ekibiina ekyamazima kirimu groups nyingi kuba amakuba agenda ekweregenda mu kuzikirira ddene abalira abangi bwemwasa okutambula kapaalo n'aliyitamu nerigenda mu bulamu funda abalira abatono kifulaba nti gurupu eriemu ekibiina kiri kimu abawuliza era ekigambo kya Katonda bayita mu kukuba katono abayita mu kukuba eddene balina enkola eziwakanya Katonda bibageza okwegatta awamu balwanyise Katonda nenkwadde balina ebibawula nga bomubyo naye bageza okugatta ebibafaanaganya awamu bagende maaso n'agenda ezo abasumba bangi bagezaako yankubidde essimu n'aŋŋamba naye amanye enjiri eno abantu abasinga bakwewuunyisa bw'oyogera ku byakkiriza wali yankubidde essimu n'aŋŋamba oze oyigiriza bulungi naye lwaki oyogedde ku SD etwali gyogeddeko lwaki abasumba tewali boogeddeko abo lwaki ng'ate abala ogambye njogedde bulungi njogedde abakyusa sabbiiti abazze bayiganya abantu bakatonda n'ebirala byonna lwaki byo mbadde njogera bulungi naye lwaki ate we ntuuka ku eri eno nga nayo ate kikyamu why should I be silent ng'ekizimba ng'ekirwadde weekiri lwaki nsirika muganda wange amazima galina okwogerwa Katonda si wa compromisinga na kibi tosuubiranga nti Katonda agenda kikyo olunaku lumu ate bagane ne Setaani bateese nedda Sitaani byamulema mu ggulu totale byamulema kati ba subject ba Sitaani bonna balina okufollowinga leader waabwe n'abambuka balina okufollowinga leader waabwe two groups must appear on scene the smaller group ekyayiwa buli muntu ne big group
erwanyisa amazima ga Katonda. So ebina byonna bigenda kucombininga their forces ebiri mu bulimba ebivudde ku mazima bigenda kucombininga their forces. They are making the image of the beast. Will you be part of that image? Onobeera kimu ku abo abasinze ekifaananyi ky'ensolo mu kitundu ku abo abakkiriza akakono k'ensolo abagala ofuna ku muwendo gwa 606 ogwogerako mu kitabo kya 13 Neti mu kitabo kya 15 Bayibuli egamba nendaba abali abava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'akabono kaayo nga bawangudde bayima ku nnyanja endabirwamu nga balinanagaza Katonda ne bayimba Musa olujja n'olumweza wa Katonda nga boogera nti bikulu era byakitali bikolwa bye. Ne Bayibuli egamba bweti nti bali bawangudde ensolo n'ekifaananyi kyayo n'akabono kaayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo. Omuwendo gw'ensolo oguwangula otya? Bwonna bankomyewo omuwendo ogujjako nja kunnyonnyola ebigambo bino eno. Nsaba Katonda atuwa omukisa. Mwebale kuwuliriza, mwebale kulaba. Nsaba Mukama abaddizeewo buli obudde bwe bwatutte abagidde program eno basabira Mukama abongere omukisa n'abatalina nga mwagadde okuwagira Mukama abagabirire n'abagala okuwagira. Nsaba obuwagizi bwa muwagire program eno kubanga yetaaga egende mu maaso kubanga yetaaga amaanyi gammwe. Mukama bawo omukisa. Saba Katonda bakuume tunaddamu tuwuliziganye omuwendo ogunaddako. Mukama abakuume mbeere bulungi. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule ensi eno. Tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Tulina okulwana tuwangule ensi eno. Tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo. Tulina okulwana